Ziramu okukwaniriza nate ku Kingdom TV ku mawulire amalindirire ng'okugakusomera nze Samari Kisache. Tutandikidde mu South Sudan abantu batano be bamaze okukakasibwa nti bafiiridde mu bulumbaganyi obuguddewo mu ggwanga lya South Sudan okumpi n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga lino. Kino tekitaataaganyiza South Sudan yokka wabula ne Uganda ng'abasuubuzi abamu bakonkomadde n'emmaali yaabwe nga batya okugenda e South Sudan. Government ya South Sudan elonze Lieutenant General Alfred Ladogere okunoonyereza ku butemu buno obukoleddwa omusasi waffe Nantale Grace Kakoza alina eggulire lino mu bujjovu. Olunaku lw'eggulo embeera mu kibuga Juba yasajjuse oluvannyuma lw'abantu abateeberezebwa okubeera abayeekera okutta abajaasi ba gavumenti bataano okumpi n'amaka g'omukulembeze w'eggwanga. Bino okubeerawo nga Pulezidenti Salva Kiir n'abamyuka be okuli Dr. Riek Machar ne James Wani Iga bagenda kusisinkana bannamawulire bababuulire ekigenda mu maaso mu ggwanga. Kino kitabudde embeera era abamu ku bannamawulire ne beekweka wansi w'entebe okwewala ekiyinza okuddirira anti ng'amasasi ganyooka obuteddiza. Wabula President Salva Kiir bw'atandise okwogera ategeezezza nga bwe waliwo abantu abatayagala mirembe abatandise okubatabula. Terrorizing our towns and cities. And this is what happened today. Unawagiddwa n'omumyuka we asooka era bwe baludde nga tebalima kambugu wadde nga bakolera wamu Dr. Riek Machar n'agamba nti abalwanagana balina okukakkana okulaba nga bakomyawo emirembe mu South Sudan. Measures will be taken so that peace is restored even to the heart of the city itself. Wabula okulwanagana kuno okututte ebbanga nga we kuli mu kimpowooze kutabudde abasuubuzi ba Uganda abakolera mu ggwanga lya South Sudan kubanga kati ensi etandise okuddamu okwonooneka nga wadde ebadde egenda etereera. Kitukosezza nnyo kubanga mu kusooka abaana ba Sudan bali bakola ki balina engeri gye batuleeteramu ssente wano. Nze omuntu nali nkola nga kale kangambe obukadde nga 10-15 naye kati n'okweza obukadde obutaano kizibu. Bintu byange byempeereza tebituuka bikyali ku boda biremedde awo. Kyatukosadde tulina kyakola pawundi zaidi zikyusa ku mutwalo 7 pawundi 10 kati pawundi 10 ziri ku 4,000 teri kiriyo ensi yafadda. Abatambuza abantu nabo bakaaba kubanga kati tekyali ayagala kugenda mu ggwanga lino ng'era omuwendo gw'abasaabaze gwesalidde ddala. Abantu ababadde basasudde okugenda basazizzaamu engendo zaabwe kubanga embeera ya South Sudan abasinga bagimanyi. Something like 50 to 60 passengers, but when they heard of that, almost 70% of them cancelled their journey. So I even didn't send a bus. Kati ngaffe abatikka ebintu by'abasuubuzi kati lole yiyo gyaba nkalu okuva abantu bawudde nti eri balwana tebakyaleeta migugu gyabwe yiyo nkalu balindamu balabe kyekinabeerawo kati ekyo nakyo kiba kitukosa sente ziba teziyingira. Okulwanagana kwo kukyagendera ddala mu maaso naddala ebitundu ebyesudde n'ekibuga Juba ng'era okulwanagana okw'amaanyi kwatandikira mu kabuga k'e Wau wadde Salva Kiir ne Dr. Riek Machar bakola endagaano y'okumalawo okulwanagana mu Sebutemba wa 2015 naye era embeera tennaba kutereera. Olw'entalo ezikyagenda mu maaso mu ggwanga lya South Sudan ebyobusuubuzi n'entambula wano mu Arua Park bigootaanye ng'abantu batya okugenda mu ggwanga lino okukakalabizaayo emirimu gyabwe. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.